Epic Media. Amanyikiddwa ng'omukulembeze ow'ekibuga Masaka omugagga Lwasa abizeemu akatambi ki kakano kazzeemu era akalala kafulumye ng'anywegera omwana ttu kambikuleetere. Ate ye King Saha bamubuuliridde alekerawo okunywa enjaga ng'ajja ku interview oba ng'ajja okuyimba. Brian Mulondo yabyogedde. Ate ye maama w'omubaka Odeke bw'ati amaze nadda engulu oluvannyuma lw'ebbanga nga bamubise mutabani we ng'agudde ku kabenje amanya muzikwana Hajji Abdunnoor Munyamishafi Kulwanga ogamba otyagawe naali yali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nnaku zino obudde bwa nkuba naye kansuubire nti Mukama Katonda ajja kusobozesa okufuna ekigulira magala eddiba akifunye Mukama yeebale atannakifuna tuteekamu amaanyi. Nagagga ow'ekibuga ekikulu Lwasa amanyikiddwa nga Nagagga ow'ekibuga ekikulu Masaka amanyikiddwa nga Emmanuel Lwasa bw'ati asobodde okuba nga afuna ekibeibe ekipya bw'ati asobodde okuba nga akitulaga mu katambi akasobodde okuba nga ate kafuluma nga bw'akinywegera bw'akikwatirira bw'atyo waneeno wonna awali agayonsa. Lwasa alina okuba nga akimanya nti munnaye bino byakola bikolemu ng'atikkula ava emugga nti yaba yeetisse. Omugagga Lwasa jjukira nti n'ebigambo bingi bizze bimwogerwako nga n'amaanyi g'ekisajja bw'ayina amatono nga n'akantu waakayina nga katono naye abadde ne beerabira nti ayeeyereza omunafu yamuleetera okwepika bw'atyo n'agwa mu mbi. Jjukira nti omugagga ono Lwasa y'omu ku abakyasiza okuba nga ate munnange ssente zaabwe tezibayamba nnyo mu mukwano oluvannyuma lw'okufuna abakyala ab'enjawulo bonna abalabika obulungi naye n'alemererwa okuba nga afunamu gw'ajjamu empeke. Abadde n'abakyala nga Desire Luzinda mulungi okuzaama abadde n'omukyala Diana Nabatanzi ate oli yanyiridde munnange n'afuna enja Kakunda ono atabadde nnyo mu mawulire naye bw'atyo n'agamuteekamu naye bw'atyo byagenda okukomekkereza nga munnange birungi si birungi omwana afaananye mulirwana. Bw'atyo n'asalawo afuna omukyala omulala amanyikiddwa nga Vanessa Vane naye kye yamukola tali kiddira ajja kukimanya nti Kampala si bizimbe. Lwasa alabika amanyidde nnyo okubeera n'abakyala ab'enjawulo wamu n'akatambi akasobola okuba nkafuluma nga mwana ttu agenze ku luguudo lwawali okkirira Odi Kampala n'ogwa ku lw'ebbakuli ng'alutuuseeko. Omugagga ono Lwasa alina okukimanya nti kitta akimanyidde n'ennyanja etta muvubi ekinaamutta yandiba nga akimanyidde nnyo. Brian Mulondo ono nno nga munnamawulire wali ku KFM bw'ati yabadde ku show n'omukyala Faiza wamu ne Kasuku bw'atyo n'asobola okuba nga abuulirira Saha King Saha nti alekerawo okunywa enjaga ng'ajja ku show oba ku interview. Kino kiddiridde Brian Mulondo okutabukira manager wa Saha alemererwa okumugulira chewing gum ono n'asobola okuba nga akyusa kawoowoke akasu akaba kamuva mu kamwa. Brian Mulondo abuulidde manager we n'amugamba munnaye ajjukiza akira akumma. Brian Mulondo abuuliridde Saha n'amubuulira nti munnange anti ajjukiza akira akuvuma. Bw'atyo jjukira nti nno ebigambo bingi bizze byogererwa omusajja Bebe oba Moses Sali oluvannyuma lw'okuvaayo bw'atyo n'agamba nti King Saha bw'anywa enjaga era yesinza okumuleetera obuzibu naye anti ye Bebe ali mu mbeera yakwatulira akira akugeya ye ayogera lwatu ng'omusezi Agulesiyani nti yakulira mu bantu bange okusinga okubeera eri ebbali ate bwanattu ne mu luseesa nga mugeya muntu. Bebe bingi byayogerwa. Saha yakuba ennyimba ez'enjawulo nga Zaakayo n'ennyimba endala naye byagenda okuba nga bikomekereza nga Bebe ye asirise busirisi naye olunaku lw'ejjo yandibanga yejjeeredde anti Brian Mulondo yamwegasseeko. Bebe yatulaze nti ekimala empaka kuba kusirika.
naga nasembayo maama w'omubaka Odeke ono nno yasobola okubanga bw'atyo afa wali mu kabenje ne mukyala we bw'atyo maama we yawulira amawulire gano n'agwa eri bw'atyo n'azirika nti munnange maama n'omwana Mukama Katonda yateekawo bondi eyo bw'atyo amaze bw'atyo nadda engulu abamu bagambye nti amaze n'azuukira anti bangi twabadde tumaze okubanga ate tumulangirira ng'ali mu lubu lwabo abalugenze ono amanyikiddwa nga MP era nga Bishop Mulamba Honorable Patrick Okabe bw'ati wamu ne mukyala we basobola okugwa Kabenje wali ku Serere District era bw'ati byagenze okubanga munnange bikomekiriza nga Mukama Katonda emyoyo gyabwe agiyise. Ono ye mutandisi wa church emanyikiddwa nga Faith Ministries ey'Embale era bw'ati ye driver we ye yasobodde okubanga asimatuka nenga ebisago byalina era ne kati ali mu ddwaliro nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gy'abantu. Patrick Okabe bw'ati Mukama Katonda amutututteko anti ebivaawo tebiddawo awava okugolo waddawo muggo. Omukama akonkomere agondegonde omutereka.